Yes, weewale kubanga okyali ku Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe akyatambula naffe ku mukuto gwa Red Zone TV nga naffe tukyagenda mu maaso n'okubanga tukutuusaako embeera nga bw'etambula. Wali mu kuziika Honorable Sseggirinya Muhammad, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubanga ayogera wabula tasobodde kwogerera ssaawa 6 Sseggirinya ze yali amusaba. Naye ategeezezza abantu n'abategeeza ensonga ebadde esinga obukulu nti abantu bangi abadde balina okwogera. David Lewis Rubongoya, Secretary General w'ekibiina kya NUP, naye ayogedde enkuba ebadde etonye wabula ekisinza okukola amawulire ye Mathias Mpuuga okubeera nti abadde yategese sayidi eyiye ne katiimu ke era kye bakoze baagezezaako okuwamba omulambo nga bayambibwako amagye ne balemererwa oluvannyuma ne bakwata abaana aba Sseggirinya ne bakwatirako ne mukyala wa Sseggirinya ne baba nga babatwala mu kisaawe gye baategese era oluvannyuma ne baboogeza bye baboogezza wabula ekisinza okuba nga kigenda mu maaso kwe kuziika Sseggirinya ku mukolo omutuufu ogubadde gwategekeddwa era Mathias Mpuuga ne banne boogedde awo bye boogedde naye ensi tebiwadde budde kubanga mu budde bwe bumu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ayogerako eri abantu. Ngenda kuwa ebigambo bya President byayogedde then oluvannyuma nkuwe ebya David Lewis Rubongoya nabyo ogenda kubanga obiwulira ate tubeere nga tweyongerayo mpola ku mukuto gwa Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Ebigambo bya President biwanvu naye nkufuniddeko akasooka kengenda okuwa ng'ayogera ku nsonga eyo then nkuwa ebya David Lewis Rubongoya oluvannyuma ngenda kukuleetera full speech oba oli awo gwe atabaddeeko ku live obeere nga ate sayidi eno osobola okubeera nga nabyo obifuna. Gwe twagadde gwe twesize naye ate gwe tugenda okusubwa ennyo. Sseggirinya basebo ne bannyabo yampa ekiragiro. Sseggirinya yagamba nti mu kumuziika nyina okwogerera essaawa 5 namba ne bwatabaawo omuntu mulala naye naye nga mazima amatuufu sirowooza nti yadde n'eddakiika 3 n'aziweza. Mujja kukkiriziganya nange nti Sseggirinya alina abantu bangi nnyo abamwagala sinze nzekka era nga kibadde kikulu nnyo okubawa omukisa nabo okubaako biboogera olunaku lwaleero singa natandise dda. Tensobola okusuubiza Sseggirinya tijja kusukka mwezi essaawa 5 nja kumala obulamu bwange bwonna obusigaddeyo nga njogerako ezo ensonga ezibadde zitugatta naawe Sseggirinya. Kati Sseegi kiri gy'oli kuba kati gwali okumpi ne Katonda okumusaba anyongera akadde akawerako sobole okwogera ensonga zo. Olunaku olwaleero tuli mu kunyolwa. Of course mwena mumanyi obulumi bwe tulina ku mitima olw'okuviibwako mukwano gw'abangi muganda waffe mukulembeze munaffe Honorable Sseggirinya Muhammad. Oyo nno abadde mukwano gwange nze personally nga maama bayogedde baleetera nnyo okugendayo ne mulaba ne mukyalirako naye Honorable Sseggirinya abadde musajja ali very committed ku nsonga z'eggwanga lyaffe era mulabye obutambi bwonna bwe yakola ng'ayogera ku nsonga ya change. Abadde musajja ayagala nnyo National Unity Platform, abadde ayagala nnyo President Owekitiibwa Kyagulanyi, abadde ayagala kulaba ku Uganda empya. Kyanaku nnyo nti abasajja abo bamutukyeko nga talabye ku Uganda empya. Era mukimanyi bulungi nnyo ne bwe mbabuuza n'omwana ali wano ne mbuuza ani asse Sseggirinya? Ani? Buli omu yenna mu ggwanga lino akimanyi. Kyanaku nnyo nti oluvannyuma lw'okumutuusaako ebikolobero ebyo byonna byamutuusizaako ate bavuddeyo ne balaga nti kati bamwagadde nnyo ng'amaze kufa. Kikyo bategeeza ne batuuka n'okujja wano olunaku lwaleero nga baagala kuwamba omulambo gwe. How can they be so shameless? Tebaswala kubanga bakimanyi bulungi nnyo. Honorable Sseggirinya mwena mwabiraba yatuuka mu kooti n'alaga ekigere ekyali kivunda n'akiraga omulamuzi. Omulamuzi n'agamba ddayo ekigo weebake ddayo ofe. Honorable Sseggirinya ne bamuwamba one time n'alwala bubi nnyo mu kkomera eyo
ne bamukukusa ne bamutwala Mulago. Bwe bamutwala Mulago ne tugenda ne tubagamba bano abantu omusajja mulaba mulwadde nnyo lwaki temumulelizinga n'agenda nafuna obujjanjabi ne bagaana. Njagala kubajjukiza era maama oli muzira era banange tukubire maama engalo ez'amaanyi. Maama tukwebaza manyi kusaawa zino pressure gye bakutaddeko sekutaddeko naye ebbanga lyonna lyonna obadde maama webale nnyo okuwa ekyo ekifaananyi ekisinga obukulu. Maama ono mwamulaba ng'agenda ku palamenti ne bamugaana okuyingira. Bwe balaba nga yeekalakasiza emirundi egiwerako ne bamuyita ne bamuwaayo obuswazi ne bamuwaayo $5,000,000 nga bagezaako of course musirisa naye Honorable Segirinya n'asigala mu kkomera. N'olwekyo abo abantu tebayagala Honorable Segirinya mu bulamu baleme okupretendinga nti bamwagadde kati kamufu. Asigana kwogera bigambo bingi naye Fenga National Unity Platform nga tukulembera President waffe tubasuubiza nti tukyagenda mu maaso n'okubaagala famire ya Honorable Segirinya tukyagenda mu maaso maama tetugenda kuvaamu. Gwe twagadde gwe twesize naye ate gwe tugenda okusubwa ennyo ennyo ennyo. Segirinya basebo ne bannyabo yampa ekiragiro. Segirinya yagamba nti mu kumuziika nyina okwogerera essaawa 5 namba ne bwe watabaawo omuntu munayinayo. Naye nga mazima amatuufu sirowooza nti yadde n'eddakiika 3 n'aziweza. Mujja kukkiriziganya nange nti Segirinya alina abantu bangi nnyo abamwagala sinze nzekka. Era nga kibadde kikulu nnyo okubawa omukisa nabo okubaako biboogera olunaku lwaleero singa natandise dda. Tensobola okusuubiza Segirinya tijja kusukka mwezi essaawa 5 nja kumala obulamu bwange bwonna obusigaddeyo nga njogerako ezo ensonga ezibadde zitugatta naawe Segirinya. Kati kiri gy'oli kuba kati gwali okumpi ne Katonda okumusaba anyongera akadde akawerako sobole okwogera ensonga zo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.